nfuga ey'obumenyi bw'amateeka eri mu Uganda nga tuvumirira gavumenti ya Yoseri Tibabulwa n'okubanga ekomya okunyigiriza n'okutyobula eddembe ly'abantu n'obuli bw'enguzi obukodde ejjembe saako n'okutulugunya n'okuwaba abantu abaagala eddembe lya bannabyabufuzi bonna abali makooti era kikomekerezebwe nga tutwaliddwa mu mbuga z'amateeka ez'ensi yonna zeyita International Criminal Court. Okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku Lwokutaano luno ku mwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 kujja tandika ssaawa 5 ez'okumakya komekerezebwa ssaawa 10 ez'akawungezi mu ggwanga erya Bungereza. Mujja kubamu okuŋŋaanira ku embassy ya Uganda mu kibuga London oba gye bayita Uganda House ye Uganda High Commission Uganda House 5859 Trafalgar Square London WC 2N 5DX. Nawe wetabe mu kwekalakasa kuno kubanga bumuteekalakasa na kulaga dembe lyammwe kiba kitegeeza nti Museveni agenda kukola ebintu byonna nga wabyagala. Akalango akasembayo kagamba nti omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'amaserengeta g'eggwanga mu Luzungu tuyita Western Region era nga yakatambulako district 3 omuli Bondi Bujo Bondi Bujo mwenna mwebale kubanga mwaniriza omukulembeze George abaddeko Ishaka ne Busenyi mwebale nyawo Ishaka ne Busenyi bali nyumo bale ddala olero abaddeko Erukungiri ate kibadde kifumba mutuko mwebale nyumo n'abantu b'Erukungiri wakubadde police egezezzaako kumulimesa n'okumuyisa makuba agewala ni abantu wattu batambula bakutindika engendo okutuuka ku Venice bamutegekedde nga muganye okuyita bibuga so namwe ab'Erukungiri mwebale nnyo olunaku lw'enkya agenda Ntungamo. Olunaku lw'enkya president agenda kubeera mu kibuga Ntungamo mu district y'Entungamo era nga ali mu kutambuza enjiri ey'okukyusa eggwanga nga tewali kuyiwa musaayi. Ku lunaku lw'enkya bw'alumala ku Lwokutaano agenda kubeera Isingiro gy'agenda okuba nga asembyayo then alyoka akomewo mu maka ge n'okulaba nti atambuza ensonga endala so nno ke kakalango akasembyeyo. Njala tutandike program eya leero then tuve tugenda kukola program eno egenda kubeera mu bitundu bibiri. Tugenda kukolako ekyemmengo then tukole general information. Tugenda kukolako ekyemmengo tutandike general information. Era okusookera najjala kusooka okwebaza mwana bana Uganda abakoze demonstration across the world okusingira n'abali mu America ne mu ggwanga lya Bungereza n'ab'e Sweden n'ab'ensi bagezzaako nnyo okwekalakaasa. Nja kwebaza mwana abantu abali ku ground bagezzaako okuteekawo demonstration nga mukola bu video clips muwandiika musharinga nga mubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka si wa Baganda wa buli muntu yenna asagwa mu Buganda yenna kubanga Buganda si Abaganda bokka y'abantu bonna. Era oli wagamba nti tayagala kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka tandika omunoonyerezaako ensibuko ye obuve n'obudde yandibanga atwekiiseemu nga si munnaffe. Olw'ensonga ffe aboogera ku mitimbagano gye tutwogera lulimi Luganda ate twasooka kuba Baganda nga tunafuuka Munnauganda. Olw'ensonga ne Buganda yennyini yasooka okufuna independence nga Uganda tennafuuka independent kubanga Uganda teriiwo. So bw'oŋŋaana okwogera ku nsonga za Kabaka oba okwogera ku bya Kabaka kitegeeza oba weeya amanda mu mbugo. Alright. Kansulenti Salonga Hagamulenge gy'atuuse tusimbule video. Ndowooza oba buli azaamaanya obutasooka kuba buntu bwange buno manye abaana bankolera obuntu buno njala sooka kuyisawo akantu kano kaluwakko waliwo omwana yankoledde wano akantu ndowooza nako nandikazanye naye simanyi oba nkasevinze waliwo omwana yankoledde wano akantu simanyi oba nako nkasevinze kuba mbadde njagala nako nkazanye mutegere nti abaana kye baliko bakitegeeza nga bali mu nsonga z'okubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Kandawo banakasevinze kakano kansooke kano deni nsembiyo kali akabulijjo. Kuze emyaka mingi buggulu bwa Gongolo bwembuuza byokozeewo ne Google ebala zero owoza mwalwana mbu era weeyita hero kyova olaba otutunze ffe nataka sente dondolo mwabitandika mpola nakwokya masiro bwe twasirika mwalowooza tuli bazolo kati mutufera Kabaka ali mu ddwaliro nga mwamusibira Namibia mu Exile Kabaka ow'ebweru bagamba ye Katikkiro kati ateesa n'emuswaba bali ekyeggulo essaawa yonna eggwanga lyaligwamu omuliro ye beene n'amala gukola mpozi ogumaze embiro. Webale nyoka blaza eyakoze ka video yako. Katugende kana akasembayo then tuloke tusimbule video. Amazima tumisinga Kabaka waffe. Yanga tuya tumisinga ebitenkanika. Obuganda ugase n'abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endimi ez'enjawulo. Wali ajja sibagala kubanga balengera Kabaka. Because Kabaka
Kabaka bwetuba nga tumulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu bwe litandika okuba nga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazzi ng'amazima tetumuwuliriza amu emitima kati ssaawa zino gisobodde okuba nga giraliikirira amu tuwulira nga just we are at broke because nga tunaakulaba kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandiba nga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okuba nga amazima ga Katonda gakkana buli omu asobodde okuba nga awulira buli kimu nga wulira essanyu naye nga ssaawa zino twagala kulaba kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe kabaka waffe Alright. Kati ndoza mbuterevu katandike ka video akalungi akolwaleero. Tugenda tandikirawa. Njagala okubaza bonna bana Uganda abaddewo mu ntandikwa nga tuvuga tuteka pressure ku Yoseri ne Saloga Mulenge Jantumanja Ssaabasajja Kabaka mo bali balire ddala. Njagala bagamba nti obwato bufa magoba. Obwato bufa magoba. Lwaki obwato bufa magoba? Nti oyinza okuba ng'ozze owungula eryato eryo okuva mu nnyanja wakati n'otuuka eryato w'ogenda okuviirako wattu eryato ne libbiraawo n'ofiirawo awo. So olina okubeera careful nnyo ng'ofundikira ova mu lyato oba ng'olandinga eryato lilandinga oba ligoba w'oviiramu nti eryato lifa magoba. Kati essaawa zino ze tuliko nkusaba buli muntu yenna teri kuzikiza wano wetwetaagira ate okubanja Ssaabasajja Kabaka bubi. Nkiddamu wano wetwetaagira okubanja Ssaabasajja Kabaka bubi. Lwaki kugatulina okubanja Ssaabasajja Kabaka bubi? Mayiga Wassanja Kalu Charles Peter Gamulengejja baminisita b'Emmengo abakungu batambula kyalo ku kyalo ku nnyimbe ne bwoba isitika kati mbuzi yange yafudde. Bagenda kujja nga bagamba temuuza social media abaana abajjo bavoola Buganda simaye babuuza Kabaka gyali tembabuuza temukkiriza kwogera temukkiriza batambula ne bayita ku mukolo gwa birthday y'emboozi eriwo naye abantu baganye kubanga baagala Ssaabasajja Kabaka. Tukimanyi nti gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula. Video etandise. Kansula nti mukulu Okello Oryem otuuse. Lwaki mpise mukulu Okello Oryem atuuke? Mwenna mbulamusizzaako ennaku z'omwezi ziri 17 z'akonka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2024. Njagala okubabaza nnyo mwenna era musigale nga mukole mu kimu kyekimu. We twogerera olwaleero okusinziira ku mawulire agafulumidde ku mitimbagano gya Namibia gategeezezza bwe gati. Njagala muwulirize ebigo by'engendo basomera. Oluvannyuma mbazanyira akatambi ka Minisita Okello Oryem bamubuuzizza. Mujjukire baali bawamba Ssaabasajja Kabaka. Okello Oryem teyali mu bigambo bino wabula balina ekintu kye bagezaako okufumba kye njagala bategeeza mu sharing video. Mulyoke mutegere nti amaanyi mulina mangi nnyo. Mulyoke mutegere nti mulina amaanyi. Nga bwe mbaga nti gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula. Mwe temumanyi kye mukoze era temumanyi kye mukyakola. Lwaki? Wetwogerera olunaku lwaleero eggwanga lya Namibia ligambye bwe liti. The Namibian government has declined the visa extension request for the King of Buganda tribe of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II. Nti government in Namibia eganye okwongerayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okusigala mu ggwanga lya Namibia. Ngenda gibasomera mu Luzungu nga wengi bavunya mu Luganda. Kankabaddiremu. The Namibian government has declined the visa extension request for the King of Buganda tribe of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II. Mukawulidde buli katugende katunumbako okubiri. King Mutebi II traveled to Namibia privately on medical grounds in April and has since been recapitulating at the Okugulungu Philanthropic Center. Bagambye nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yatambula mu ngeri ya kimpowooze mbunayingira mu ggwanga lya Namibia ku nsonga z'okufuna obujjanjabi obw'enjawulo mu ddwaliro liri mu nsiko eryabalina akajabango ku mutwe. Wano bw'ogamba ekigambo privately
Mayiga ffe twambala omuteeka ku nkonge ne tumunyigiriza ne tumunyiga n'alyoka ayogera nti kabaka ali luddawa ali Namibia. Naye ng'ekigendero kyabwe kyali kyakunyigira Ssaabasajja Kabaka Namibia, kubanga nabalaga ebifaananyi ng'omukyalo oyo Vice Prime Minister Namibia akkiriziganyiriza Museveni ne ssente zaayita. Ndowooza muwulidde bulungi, tugenze maaso. The executive director at the Central, Dr. Darren D. Lang, in a letter dated July 9th to the Minister of Internal Relations and Cooperation, requested a visa extension for the King Mutebe II, which denied. Bagambye nti omukungu awokuntiko Dr. Darren Lange mu bbaluwa gye yawandiise ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu ng'agiwandikira minisita ey'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Namibia, yasabye okwongezayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, naye gavumenti oba migration ya Namibia ne bagamba kikafuuwe tetujja kugyongerayo. Tugenze munda. Panda Nanda, the executive director of the Ministry of International Relations and Cooperation, stated that the migration regulation made under the Migration Control Act of 1993 provide for a minimum stay of 90 days for non-Namibians in terms of sections 9. Bagayati. Nti Panda Nanda, omukulu owokuntiko akulira ministry etwalaganya ensonga zaabo abavudde ebweru w'eggwanga, yagambye nti ng'asinzira ku biragiro oba n'amateeka agakolagana n'ennyingiza n'entambuza y'abagwira abayingira eggwanga eryo, nga basinzira mu kawairo ka ssemateeka akaakolewa mu 1993, liwa ennaku 9 zokka ez'omuntu atali mu Namibia okusigala mu nsi eyo, nga basinzira era mu kawairo namba 9. Tugenze maaso. Given the above, having checked the records, I wish to inform you that the requested for an extension of His Royal Highness Ronald Mutebi II, King of Buganda Kingdom, is declined, Nanda stated in his letter to the Center. Nti okusinziira ku record oba ku biwandiiko by'abakebedde bategeezezza bategeezezza omukungu oyo abadde ageza kusaba okungiza kwa visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda II owa Buganda, nti munnange okusaba kwammwe tekujja kukkirizibwa olw'ensonga nti ennaku ezalina okubeera muno ziweddeyo, alina kufuluma ggwanga lya Namibia. Mukitegedde ekyo ffenna tumanyi bulungi nnyo amateeka agali mu Africa n'agali mu nsi endala gatya, nti wojja n'oyingira mu nsi nga oyinamu okubeeramu ennaku 9 gy'emyezi 3, ennaku ezo bwe ziba zibulayo wiiki ng'emu okuggwako ng'okyalina eby'okukola mu nsi eyo, wattu ogenda mu internal affairs ba ku migration obaga nti okusinziira ku nnaku zempeereddwa nti ye ebintu byange byenkola tebinnaggwa, nsaba kunnyongerayo bbanga era baddembe okwongerayo ebbanga. Ng'olowooza lwaki kabaka omusajja nannyini nsi baganya okwongezayo visa, kubanga wali waggulu batadde wagga nti yayingira eggwanga privately. Kati lwaki visa bagiganye? Visa bagiganye mwademonstratinga mu America, e Bungereza, e Sudani, ne muwandiika ku Twitter, ne muwandiika ku migration, ne muwandiika buli kimu, ne muluba vice president, ne muluba president, ne muluba prime minister, ne muluba migration. Big up upon yourselves. Mwebalimbo baleddera. Ekyo kye bayita people power, kye bayita amaanyi g'abantu. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Siga nti baganye zongerayo. Wabula bannamibia bagenda nti bana Abaganda ne bannayuganda tebalaba nko mufujjo ly'okwekalakaasa. So ekyo kye bayita people power bajja kiwulira. Kati njagala bazanjira akatambika Okero Oryemu, minisita akwasaganya ensonga z'amawanga amalala nga China Bbuka ayogera mbu wulira bulungi nnyo saagala muwanda bigambo mu kamwa ng'oluvannyuma lw'obaganya Ssaabasajja Kabaka okumwongera visa. Tukitegedde nti Ssenkulu
omukulu w'eddwaliro omutanda gy'abadde afunira obujjanjabi yawandiikidde minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Namibia nga basaba bakkirize Kabaka Hajire ng'akyasigala mu ggwanga lino kubanga ennaku 9 ezaamuweebwa zigenda kuggwako. Abakulu e Namibia baganye nga basinzira ku tteeka eritaganya mugenyi kusukka nnaku 9 ng'ali mu ggwanga lyabwe. Ku nsonga eno twogeddeko ne minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru Okello Oryem wano mu ggwanga n'abaako by'atangaza. I was informed that by my High Commissioner this afternoon. And what Ugandans should understand is that every country in this world is an independent sovereign state. We have to therefore to respect their rules, laws, and ways of life. Since the Kabaka went to Namibia for his private treatment or private rest or private whatever it is, there are many people who have done Namibia as if it's a market where you just travel and even in and out when you wish. And as a result of the recent arresting of some people that gone there unlawful, resulting into bad publicity, Namibia has decided that it's not worthy of them continue with this kind of publicity which the Ugandans are creating. Every country does not want negative publicity. Ugandans have gone to Namibia and are calling it bad publicity in Namibia. Namibia is not interested. Yes, we should respect the Namibian position. I respect the Namibian position, and I urge Uganda to respect the Namibian position. Kali Minister omubeezi w'ensonga. Bwe baali bawamba Kabaka, Okello Oryem teyayogera kigambo na kimu. Teri muntu asobola kuyingira mu Namibia nga tafunye visa. Okiwulira? Era teri Munnayuganda agenda Namibia n'akola demonstration within the territories of Namibia ng'akoze demonstration. Taliyo. Abantu bagenda papasi ne bablocking okutuukayo. Kwe kuli ne bajjajjaffe abasoyiro. Kati Mr. Okello Oryem, how dare you say that people violated Namibian laws, that people they misbehave? We didn't misbehave. No. We did exactly what we are supposed to do because we know who is Museveni. I'm here to remind you, Mr. Okello Oryem, Yoweri Tibahabura Tabaisirwa, the son of Karekezi, the one you are serving as a Minister of Foreign Affairs. I'm here to remind that he's the one who killed your father. You know that. So for us, we know Museveni participated in killing the late Sir Edward Mutesa, the father to His Majesty the Kabaka of Ghana, Mwenda II. So the same method they used, that's the same method they wanted to use to His Majesty the Kabaka of Uganda. That's why we came out and we demonstrated. So our efforts of demonstrating across the world, those are the results. So don't blame anyone because that is our responsibility as we Ugandans and we Baganda, the subject to the Kabaka. That is our responsibility. So don't say that we went there to make fujo. No, not fujo. No. It's our rights because we know the history. The man you are serving, Museveni, is here. He's the one who killed your father. But now you are serving him. You think that he's going to leave you. Also he's going to kill you. If not so, he will kill even your son and your grandkids. So for us, we know. That's why Baganda we sent him. Gomanye mfumu itatu mulinda kukulachi, kugalula. Ochitegede. So, mukulu Okello Oryem jara kutegereza. Bwe mwali mu kidnapping Kabaka kati mwatugamba gye mwali mutwala ffe twamanyayo. Okitegera kati demonstrations etutaddewo across the world ziremeseza gavumenti ya Namibia okwongera okubeeza Ssaabasajja Kabaka mu nsi. Mukitegedde bulungi nnyo. So njagala bakubira mu ngalo mwenda abawandiisa abaluwa abakoze buli kimu bwe balinyo balire ddala kati twagala Ssaabasajja Kabaka by all means ng'akomyewo ku butaka bwe ennaku 9 zaaweddeyo. Tetwagala tubuzaabuza. Twagala Ssaabasajja Kabaka buli ngeri yonna esoboka tubuzaabuza. Egyo mwali mugenda muttira mugende muttire bannyammwe. Awo tuvuddewo. Ndowooza nkyogedde bulungi nnyo. Kati njagala muwulirize wantu wano n'obwegendereza nnyo. Ayina ebigulungutana ku simu yo oba ku TV oba wana soko bukuba omugere busooka weesibire mu kisenge. Wulira ebintu bino. Mu system ya divide and rule, Bawulo Wafuge, Museveni gy'abadde masterinze ebbanga lyonna.
tumu outsmartinze tujimukubiddemu kyovana tebatuita ba hooligans but we are not hooligans we are more than hooligans because we are smarter than you okitegedde kati bwetubanga tuli bagezi nnyo okubasinga mwe kennyini mwakyaza abataka ne bagenda e Namibia ne batuuka ne mu ordering babakwate ne babakwata ne muwandiika ebbaluwa ne zifuluma ku mutimbagano eza preventive arrest abataka olwakomyewo they are supposed to have a press conference on Monday morning but due to the system of divide and rule and intimidations Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jafutu badde Mengo ne mukama we Salimu Salessaako Mayiga nga bakozesa ebitongole bya ssemwali byakubidde abataka ba Buganda abagenda abataano obutabaako kye boogera wadde okwesinya ku kintu kyonna ekyali e Namibia kye baafeesinga kye baalaba to the extent abamba bakubidde amasomero bagenda bagenda kufa nga omugenzi jjajjaffe Luwoma Wendiga bwe yakola ki bwe yafa yensonga lwaki okuva bakoma okulw'omukaaga bajjajjaffe munnange amasimu agabakubirwa oba galo shababu nga gava mugundi mu bitongole byakolera abatiisatiisa naye nga abakulu baga nti mujja kitegeera ani afuga eggwanga lino era mwegendeze nnyo muyinza obutamalako omwaka guno bwe muva ne mwogera kati bajjajjaffe abataka babasirisizza naye kyemmanyi kiri bwe kiti nti okalya ddakaddadda envunyo ogirira mu katiko nekulira mu kofini nekubwebwena Mayiga ejjoogo lyotadde ku Buganda ku bannayuganda nga mukosa sisitimu y'okutiisatiisa tegenda kukola musabire nnyo bajjajjaffe abataka be baaganye okwogera be bali mu kutiisatiisa naye singa bakola statement yonna okusinzira ku kyabatwala muwulirize kigambo ku kigambo nga mbigatta mujja funa ansa ku biki bye tubadde tubagamba nkiddamu statement ewandiikiddwa Museveni oba Ssemwayi Boss Mayiga tugimanyi bulungi nnyo bagiwandiika statement erabi ewandiikiddwa omuntu nga yagyewandikidde okusinzira ku byalaba na biki ebyasangayo eyawukanira ddala abataka bano bayinza obbakaka ne bawandiisa statement ne boogera ebitakwatagana n'empale y'Omuseveni obutayogererako ddala ekyo kansooke nkiteekaawo mbagambye obwato bufa magoba essaawa zino muteekeemu amaanyi bwanje Ssaabasajja Kabaka naye okusinzira ku sources zange Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ne mukama we Salimu Salere Museveni bateekateeka okuzza Ssaabasajja Kabaka naye bateeseteese ebiwandiiko ebisukka mu bina oba ze tuyita statements ezisukka mu nnya nga baziwandiise nga zigenda kuba zikonda eminga ebikola bye tubadde tukola okwekalakaasa mbusime tuti obwola Buganda aboogera ku social media bafuuse babuligani era babeegaana ebakola ebikola byabwe kikyamu nnyo era ateekemu simanyi Mayiga akoze nnyo simanyi abataka simanyi abasajja bakabu byonna nga mwajulira mu AI Mayigaza statement zibagenda okukolera Kabaka jazisome okwagala ng'okuteeka mmwe wansi abakoze omulimu ogw'ettendo mukulu mufungula ndiga Mayiga Wasanya Carol ne basajja abali e Mengo ne bwe munaawandiika kiro kitwala omunaku ne mufoosinga omutanda wa Buganda kikolo kyogera jjajjaffe weetuli kubanga twasoma amateeka agatali muwandiika aga Buganda nti bw'oba olwanirira Obuganda buli kintu kyonna ky'okozesa mu kkooti ya Kisekwa bakugamba tambula ng'endiga yasize ekirya kubanga agamateeka weegali Mayiga njala kutegeeza toyina mwana wa Nambi toyina mwana wa Musoga toyina mwana wa Mutooro toyina mwana wa Mulugwala toyina mwana wa Munyankola akoze video badde akola ekintu kyonna ku social media nga banja Kabaka gw'ogenda konda emigana mujja kulayini ne statement zoyagala okwogeza Ssaabasajja Kabaka tolina era tolina gw'ogenda kuyigula ttama we are here to stay and we are still alive and kicking. The reason as to why tukugamba bigambo bino tukimanyi kyogenda okukola wakawandikira Ssaabasajja Kabaka statement nganya ng'oyagala ng'otaddemu erinnya Lumbuye particularly ng'ofeesinga Lumbuye naye nakubuulira naye nkugamba nti nze engeri gye nakuzibwa bajjajjange ate nga ndi musajja Muganda eyazaalibwa mu Kampala Central mu Mengo buli kimu nkimanyi
n'ebikolwa bayaye bimanyi tolina gwogenda kutiisa ne statement zogenda okuwandiikira Ssaabasajja Kabaka oba ze mugenda okuwandiika tolina gwogenda kutiisa nkiddamu bw'oba oli musajja nnyo nga bwagenda simanyi gw'oli kasajja fuba oli wa mutima oyina llo naye nga leekulimbuli maawa wojjiramu empale nga tewali agenti ogijjeemu njagala ove ku bulanga otambule nga tolinako wadde owesefusi ove ku bulanga oyingira olubiri oba weetoola olubiri ng'oli ku bigere oba yingirake mu Kampala wakati ojja kakasa nti olina llo bino bigambo wayogera kambikuddiremu bino bigambo wayogera gwe kennyini bino gwa byogera abaloba ikuula babeera omuwodde bakanula amaaso bebeerega ebica ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga mundaba nyina likyembadde nze mundaba mutyawa towabudde bintu bitali mu makulu ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe wali okirabireko ekyo obwanga oyagala omuntu asiba lo bw'oba onoonya eyasiba lo noonya wa mutima mukulu oge bwe tuba tunoonya basibalo tubiyite ba mutima n'omutima gwalaba okugjamu akasajja akanyalwanda keeyitambo ka mutima ekyokubiri ndi wano lwali okusomesaamu katono of Nelson lwaki mukulu of Nelson kubanga njagala otegeere bulungi nnyo mukulu gamulengejja ebigambo bino wammanga mu Buganda waffe nazzi kuno nga omuntu okwogera ekigambo olina okubanga okirinako amakulu gaakyo ku nsibuko yaako n'obuvu bwakyo n'obuddo bwakyo njala kutegeeza bw'ogamba nti abatamiivu babeera ku social media ne banywa omwenge ne baleekaana sebo njala kutegeeza nti mu Buganda kye bayita omwenge kanguddemu emirundi egiwera wadde sikunywa omwenge bwe bumu ku buwangwa bwa Buganda kubanga omwenge owaffe mu Buganda gwe guwasa abakazi njala kubuuza munnange beeredde newo wamuwasisa ki wabeeredde ne watwalayo kimayiga tewatwalayo kita kya mwenge gwe kennyini watukulaba mu kampuni zino ez'engule nga naawe onywa kabbiya nze walolabye ko nga nywa kabbiya mukulu wuuyo onywa kabbiya ak'engule wuuyo onywa kabbiya k'engule kati ffe naawe ffe woovuma ani mutamiivu wuuyo oli ku ngule bbiya bizinensi yo onywa kabbiya ani mutamiivu walabye nga nywa bbiya wano tugenze mu maaso era kaakano wano wennanga wenna omegeredde kati kuffe naawe ani mutamiivu wenna omegeredde olinga kamaguja akasibe ku ggale ke batwala ku kyalo ekirala mbw abatamiivu gwe mutamiivu kati era kankutegeeze mukulu mu Buganda omwenge mukulu nnyo kubanga omwenge baguyita entaba Luganda n'entaba mukwano mu Buganda omwenge guwasa abakyala era bw'ogenda mu kwanjula munnange olina okuleeta ekiggulalugi okimanyi ekiggulalugi kibeera kita kya mwenge era omu ku bawerekezi oba abako yajja yeetisse ekita ky'omwenge muba temukinda tosobola kuyingira mu kiddala kyawe ogenze kujja mukazi bajja kugoba emisinde genda bwegisimufungize okitegedde bulungi nnyo ate munnange ndi wano kugamba omwenge ogamba nti Abaganda bagunywa omwenge mukulu nnyo to the extent nti wabeerawo enjawukana wakati wa famire oba mu b'emikwano munnange ebiseera ebisinga tutanga kita kya mwenge oba n'akatta mukago ndowooza ebintu ebitegedde nze sikyalina budde bwakkuwa okujjako kusomesa mu ntebe mulimu oga nti oli Katikkiro era mukulu njala kutegeeza nti ebbanja lya mwenge liggwa naki liggwa na mwenge okitegedde bulungi nnyo ebbanja lya mwenge liggwa naki
liggwa na mwenge. Kati abatamiivu balina essanyu okutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka w'alabikirako e Buganda ekiddako bwe kutandika kampeyini kugoba Mmengo awo. Nadde nnoonyeza ow'ekifu omusumisa agenda okusumika ku Bwakatikkiro, akuwe effumu, akuteekeko ekifundikwa, bakuwe n'engabo. Obwakatikkiro tokuwe forever nedda. Tugambye nedda. Mission eddako kati. Mayiga kuva Mmengo. Tugenda kungo kuva ku bakungu ba Kabaka ab'oku kyalo, ab'oku Muluka, ab'Amagombola, ab'Amasaza, abakiise mu Lukiiko lwa Buganda, bajjajjaffe abakulu ab'ebika, Abanaalinnya, Banaalinnya, Abalangira n'Abambejja Basaabale Bannaava, naffe nkuyigeza Buganda tukuve kuba bagati tugenda sigaza kintu kyonna nga musajja gw'omunjalano kyafu tubadde Mmengo. Ye campaign eddako singa Omutanda akomawo. Ate ndi wano kujjukiza abataka b'otiisatiisa balina obuyinza ng'Omutanda taliiwo okukunkumula omukono mu kibya kubanga oliwo mu bukyamu. Wakihulula mbweno Mayiga, wakihulula balina obuyinza okukunkumula omukono mu kibya n'ovaawo awo kubanga awo si wa jjajjaawo, awo si wa Sepiriano. Wakihulula kati awo tuvuddewo njala tugende mpolampola kubanga gambye tugenda kukola paati bbiri. Mu nsi engunjufu naddala Obuganda watusomesa ne butukunjula mu ngeri zonna. Tukimanyi bulungi nnyo nti embwa teboggolera watali waayo. Embwa teboggolera watali waayo. Nze nzize nkusomesa ng'ate si buvunaanyizibwa bwange ne nkubulya munnange nti buli muntu abeerako ensibo obuvo n'obuddo. Nze okuva lwajja n'olanya mu masiro g'Abassekabaka gwe ng'olanyanga omu ku famire ya Lulangira nakuggyerako epeewo ne ngiteeka wansi we nategeera nti oluwa Kabano plus Max Pro ne nkuvaako kubanga okutegeerako awo okukoma. Video nazibalaga dda kanziddemu nzibalaga omulundi ogusembayo tusimbule video. Omukulu ono yagenda mu masiro g'Abassekabaka n'alanya naye nga mu masiro ago tebalanyizaamu. Omuntu alina okulanyizaamu ate Lulangira yasobola okukola ki okulanyizaamu. Omukulu ono yalanya. Ndi mutabani wa Sepiria Mukasa Nkasanje Gombola Saba wali Bukoto Ebuddu ndi muzukulu wa Maliko Lukabazi ndi muzukulu wa Bakawonga ndi muzukulu wa Kyawanyanga ndi muzukulu wa Mayiga ndi muzukulu wa Namugera Kakeeto Bali mu Buddu neddira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze nvubira Kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya mange wangabi muzukulu wa Nsamba Rwanda mwokoza nzizo okulambula omulimo guno gwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 naye nga emituufu giri myaka 10 kubawule twatandika ku nnyumba eno muzibu azaala Mpanga nawera okumaliriza omulimo guno wamu n'abantu Kabaka be yankwasa era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda kulambula ng'omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa sijja na kamalayo agamasiro tosobola gamala kubanga Mukama oyo Yoseri yaggaana okugamala kubanga Masa agenda n'ansamirirayo ekyokubiri ebijja ebitali byammwe ngenda kiyisa mu Luganda olutegereka lwekiyita mulujja ebijja ebitali byammwe toweereramu toyinza kweweerera mu bijja bitali byewammwe. Kati wakola ensobi okwerabisa nti oli musajja Muganda tosobola kuweewerera mu bijja oba kulanya mu bijja oba mu masiro g'Abassekabaka kubanga toli wa Lulangira. Katikkiro teyeewerera mu masiro g'Abassekabaka abaawummula. Ayina okuwulira masiro g'Abassekabaka abaawummula yabakatikkiro bakatikkiro bali abaaliko so si ggwe. Kitegeeza oli wa Kabano nnyo. Awo tuvuddewo tugenda mpola mu bigambo ebikwatemu nga twagala okutegeeza nti gwe wali ku missioni namutayika ey'okusanya Obuganda bino ebigambo byali bya Mukama wo ng'abyogera ng'ate gwe oyogera birala. Tukitegedde nti Ssenkulu w'eddwaliro no dakiika emu nninde katono.
muninde mu katono video sija uploadinze iyi ngembe ekoze bubi pemwe dakiika emu mala okulaba video nja uploadinze video ngebe enkoze bubi eno pemwe dakiika emu mala okulaba mwaka yivu wano nyinza okuba sija uploadinze wano. Alright. Ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Kimu twagala bwenkanya twagala obwenkanya n'amazima ensonga za justice. Omuntu bw'abanga alwanirira ekintu ekikye, ekintu ky'amanyi nti kikye ekimuli mu musaayi, ekiba kyangu kimuddako okimwerabiza. Kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lyamwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe. Ani gw'obanja ebyo ebitaggwa tebanyi bye babanja bakole emyaka ana giseewo bali kubanja ki. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Tujja mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. We shall crush those enemies as we have done in the past. Ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obw'obote n'obwami. Njogera bwentyo kuba Kabaka yankwasa Ddamulanga mwenna mulaba n'agamba genda onfugireko Obuganda. Timwegendereze abo abavaayo nga bagamba nti bo be balumirwa Buganda okusinga bannaabwe so nga ate batume. Baagala bawe ekifaananyi nti bo be balwana okulaba zibanyweza empagi za Buganda so nga ate bazze kuzinafuya n'okuzitemawo. Wasanya kuno kwoli ndowooza otegedde nti Kabaka yali yakutegeera dda naye kabinja kammwe akali Mmengo ngolooza nti asaaga. Kati mu bantu b'otajja kusirwaza betuyita Abaganda piwa okuggyako mmwe abaaka bano Abaganda bagwenda kwogera ensonga zino mpaka lwe munaatereera nga mutegedde nti eyabawula esiridde. Ngala kobaza musajja mukulu ono eyavuddeyo ku mukolo n'ayogera ebigambo bino wammanga. Tukyetaaga Abaganda muveeyo mwogere ensonga za Buganda kuba tukitegedde nti abantu abali Mmengo baakabano abasinga obungi. Mukola emikolo mukolo ku mukolo kiki ekibagoba tetwagala kibagoba kubanga Buganda emikolo gyabo gibeera ku time table naye emikolo giri Mmengo goyinza okulooza nti waliwo agenda okufumbirwa. Omusajja ono yenna waali n'abasajja abalala bonna bavudde okwogera ensonga za Buganda nga temwetiiriridde mwebale nnyo mwebalire ddala. Tosobola kugenda kukyekwankako abo bakola Obuganda ekitegeeza mu Buganda nze endiga ako Kaganda, emmamba Kaganda, enkima Kaganda, olusu Kaganda, okujjamu gwe bayita Omuganda Kabaka kyekyayo bakuye muguwa okugatta Obuganda buli ne tuddamu kye bayita omuki mutegedde bulungi. So olukulu oyo bw'atuulawo ng'oli Muganda kigambo kinene nnyo era mukubira engalo ez'omwanguka. Era wano wengala okwategeereza jjajja ndabyewo gwe bagende mukiise w'Emmengo nyawe obubaka bubwo abantu ne bavaayo ne bagenda bagamba twagala Ssaabasajja kubanga gyali
mukamwa era nze wamu n'abataka ba Buganda abayibuse ne bagenda okulonda Ssaabasajja kuba be bamukola oyo Mukama yamutikkira si Katikkiro Katikkiro mulonda ate si yasooseewo essaawa eno batekawo Katikkiro omulala bateekako abalonda Mukama waabwe kiramaanyi waabwe olwomuyako obuki naye ga mukwano gwange naye ssebo nyaba omukiise nejjajja mumugamba asale ku sipiidi eyitiridde ebigambo byonna ebikuddwa mu Buganda bituluma katutwala kumuddamu nekisobola okumuddamu kubanga olwaleero nawulidde sega muleba amawulire bayagayagana abaami b'emiruka alina omusajja gwe yayise yabugeraagananyiza ku nswa eziriibwa n'obugala matu eyo tetugenda gendayo ekinsi ekikulu ekyabadde mu katambi kano Abaganda bakolebwa Buganda buli kika Kaganda bw'ogatta ebika byonna be bufuuka Obuganda wabula asiba Obuganda obwo bwonna ye Ssaabasajja Kabaka ebibadde ku Ssaabasajja Kabaka byonna okuva mu mwaka gwa 2019 okutuuka olwaleero singa Abaganda n'abasajja ba Kabaka baasirika Kabaka n'akisa omukono bandigambye nti Abaganda baali baakyawa Ssaabasajja Kabaka kubanga ye yali point ya Wasanya ne Museveni okukola effujjo mu Buganda okutta Abaganda okubajja ku mataka mbu Abaganda bakyawe Ssaabasajja Kabaka baleme omwogerako kati bwe bandirabye nga tusirise bo kyandibadde kibakolera mu kakodyo kaabwe akaali akeekusifu kati bwe tuvaayo okubanja Ssaabasajja Kabaka kyabalaga nti tukyalina laavu eri Ssaabasajja Kabaka ne kibatiisa kwe kutuyita mutuwalampa Namulondo era tumanyiira mukitegedde bulungi nnyo singa twasirika bandege nti Abaganda ne Kabaka baali bamukyawadda tebamwagala they didn't even care to demand where he's about but when we came out to demand ate we became hooligans which hooligans fe twasoma history tumumanyi nti buli Museveni kintu kyotambuza katukimanyi bulungi nnyo no yenna avaayo kwogera mafuukule ku nsonga za Ssaabasajja mutandika obbatunuulira ani ayogedde wadde erinnya alina Ganda okitegeera embuzi eyina omukiro embuzi eyina embooba ennene tesobola kubeera mu ndiga era esigala mbuzi ompulya bulungi nnyo embaata zino ezaffe za bulijjo ne bwe yeetabika mu mbaata kabuzi era zirimu amannya mbaata kabuzi na zino embaata za bulijjo mukitegedde bulungi nnyo kati egeraga nti ensonga za Kabaka tezitukwatako ziri lijjoni azirilijjoni bakuzaala ludda ova luddawa wasooka kubeera Muganda nga tonnafuuka muna Uganda ate Buganda yenkulu ku Uganda owulira Buganda yenkulu ku Uganda ate ebyobufuzi bya Uganda bitambulira ku Buganda kyovola nti wali parliament wali state house teziri isingiro teziri mbaata ziri mu Buganda era njala kubajjukiza ebintu byonna gavumenti ya Museveni byekosa byonna bya Buganda 99% kuli kyo kya gavumenti ya Museveni era nyongera okubajjukiza nti obuyinza bw'Abannayuganda bonna omusajja atufudubaddeko omusajja mu Nyolondo balina ensibuko yabwe si Munnayuganda bwe baba batta tebawula mawanga batta buli muntu yenna asanga mu Buganda there is ongoing ethnic cleansing in Uganda more especially in Uganda northern part of the country and the Karamoja region bali mu kutta bantu era tolina gojja kuwulira nga abyogera mu northern Uganda it's we the people in the central who have access to internet, who have access to social media, and who can come out and speak about those issues. So, bawulira nga yejemba, ensonga za Buganda tezinkwatako. Musimanyi ziri regional. No, please. Omuntu mubuuzo mugambe, otalwala Museveni balwanda wa? Balwanda mu north, mu west, mu east, mu south, balwanda mu central mu Buganda. Otalwala Museveni balwanda mu Buganda. Era gavumenti yabafutubadde eri mu Buganda. Kati Buganda kye kikunyusi kya Uganda. Bw'otasooka kulwanira Buganda ogenda kulwanira nnyoko. Ogenda kulwanira nnyoko. Golozaki nti osobola golozaki mu Uganda yenna gy'ava asobola okugula ettaka mu Buganda ng'ate omuntu ava mu Buganda asobola kugenda kugula ttaka mu kitundu kirala. You think we are stupid?
The rest of the party in Uganda, the rest of the people in Uganda, they can come and settle in Buganda freely. No one can chase them. But let the Muganda come go to other areas of the country. It's not allowed to purchase even a single piece of land. Why? So that all the Moksoko Kuruanda were what to the government yabafiri. I told them was meant to be the national matters. It's not to Adako the Muslims region, no. Parliament ya Uganda to the Kutakaria Buganda. State House to the Kutakaria Buganda. Except to the Kutakaria Buganda. Universities to the Kutakaria Buganda. Makoto Gunaga to the Kutakaria Buganda, which much naturally in Buganda. What do it here? Smoothly was you. Musa Namodeko Sonomotani Kokosomako. Sigaze dakika mwenda. Wano bulijjo mbagamba mubere begendereza nnyo. Lwaki Buganda bagifuula ekyokuzannyirako? Lwaki olulimi Oluganda lwe batandise okukoleramu buli kimu kyonna kye beetaaga okukoleramu okuzannya nga mulowooza nsaaga? Wabula mukyala musoga wa FDC yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyo bulungi nnyo lwakuba mugaanye obitegeera. Nazzi kuno ku bakatikkira abaawummula ng'ekintu kyonna ekikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda bavaayo ne bakola public statement. Buli yavumanga Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wa Buganda ng'avaayo. Buli yakolanga statement ey'okuwemula okukola ebintu bikyamu Katikkiro wa Buganda ng'avaayo. Emikolo emitongole gikolwa mu Buganda gamba nga mu kwanjula mukola kijula nga gitambula ne Kasita Mayiga yalinnya Mengo. Buli kimu ne kifa. Gwe tulabidde abawabira Ssaabasajja Kabaka ku nsonga z'ettaka, gwe tulabidde abagoba abantu ku mataka gamulengejja nga tayogera, gwe tulabidde abavubuka bajja ku social media nga basasuliddwa Mengo kennyini ne bawumula Ssaabasajja Kabaka ne bagenda, gwe tulabidde nga n'omutaka omu yeddira ekika ky'ente yawabira Ssaabasajja Kabaka ku ttaka ly'Essasa ery'Ekatwe era Ssaabasajja Kabaka musango ne gumusinga. Musajja yeeyita omutaka yeekuli ekika ky'endiga nawangula omusango ne bagamba Ssaabasajja Kabaka aliwe. Kyokka ng'ettaka lyaliko lya Buganda. We tulabidde nti okwanjula mu Buganda kwava mu ddiro ne kufuuka kwa lukale. Busuuti za Buganda mwe bayawulira ne bakuba endongo ne bala amagulu bagagaze ne badda n'eri. Kwe tulabidde nga bakobe yambulira ku buko gye bagenze okukima omukazi. Kwe tulaye nti omitega nsula gya Buganda bazinamu amazina ganyanga okwekulagano simefungula simekakokola babikolamu bino n'effujjo. Kwe tulabidde nti buli kimu kyonoonese kubanga eno nteekateeka enteeketeeke ey'okusaanyawo kye tuyita morals, norms, oba obulombolombo n'ennono bwa Buganda mutandika okufuuka ekintu ekisekererwa ku nsi nga temusobola kitegeera. Golozaaki buli awomula ng'ate si Muganda wemulya mu Luganda. Lwaki buli mubbi abba ng'ate erinnya akoosa lya Kiganda nga ne yabba? Era ne bavuga nti Abaganda ne bakyeko nti Abaganda muli babbi nga bwe nakubba ddi gundi bwe yakubba ddi. Omuntu bw'abba nga bbye nga ye ogwo omuze guba gugwe gonna Omuganda si mubbi. Omuntu bw'attanga sserulo oyo omuntu abeera mutemu ku lw'essimu si Muganda temutemu. Okitegeera Mayiga ali ku Mengo afutubadde bintu bino bikola kubanga yabipulaninga nga balina mission enteeketeeke bo ng'Abanyarwanda kye mutamanyi kiikino. Yo Seriti Bahabula Tabasula mutabani wa Kale Kyensire President Sanga Bisibe nanyini Kabuyonjo yamanya nti gye bujjako wayinza okugwawo ekizibu. Mu mission ye ey'okufuga emyaka 5 wayinza okugjawo ekizibu ky'ataamanya. Ne banoonya bute bagenda okukyusa obuyinza babufulezing babolooze sente bagenda bukyusa babukwasa abantu bwe bazze bazimba ng'omu ku bo abadde Mathias Mpuuga ne Wasanja Kawu Charles Peter Mayiga babo bakwasibwa ezisu nenga temayi bumukwasa. Yensonga lwaki babadde balwana nnyo nti abakulembeze bazimbye nga Museveni akimanyi nti abadde ajja kufuna omuntu ng'alina erinnya ly'Ekiganda nga Munyarwanda bamukwasa okukulembeze. Bwadde temukimanyi. Yensonga lwaki akasajja ke presiding over as a presidential material. Yensonga lwaki Abanyarwanda bayemmegu be presenting nga beyitibwa kumbe babbi. Bwadde temukimanyi. Kati mukitegedde nkibagambye olwaleero. Yensonga lwaki kadde Kepri katambula buli wamu ne ke presiding nga akakulembeze kumbe bakimanya nti ekiseera kijja tuuka bafune sabotage
ne bakoze batyo okusigaza ebintu byabwe n'obuyinza nga bazimba abantu baabwe mpola oluvumba gati kale anti mwagala nnyo obuyinza katubukwasiza gundi kubanga muganda maama kumbe mubuwadde kabana ate supu oligino kumwe nabali temukimanyi yensonga lwaki bateekwa ka parallel state kana ak'abasajja bano mwena tembali temukimanyi kati nkibagambye olwaleero kyekimbeza ku social media yenjawulo gye nnina ku ngalabi z'abantu bonna bakola video ku tiktok ku facebook ku mitimbagano nga mmwe temukimanyi Goloza lwaki atali mu layini yaabwe Kyagulanyi Ssentamu bo bennyini be bamulwana bennyini nkubuuza olowooza lwaki bo bennyini be balwana amuganda gwe bataabala mu calculation zaabwe nkubuuza goloza lwaki balwana gwe bataabala mu calculation zaabwe bwe babanga badde balina ekigendo ekijjako Museveni ng'omwana zayina amafuta alina emmandwa zonna alina emisambwa ng'ensi yonna emwagala ng'amanyi nti Museveni kyekizibu kya Uganda kya Buganda lwaki bamulwanyisa awo nkugambira Mirembe Mali yajjudde ennemba okusaasira n'ekisa kigende eri abo bonna abali tebajjukira na kutegeera pulagulani zaayo Yoseti Bahabulwa nti kati mutandise ozirabako era Mukama abeere nammwe awo ennyi wenswitchingira menge ewedde tugenze ku general information awe nyini switch ze katugeze kujana ifumu katugena mu politics kakongoliro ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa musanvu 2024 tusimbudde mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti parliament libadde ettabiri abappi nabagamba budget for the first time mu history wa Uganda budget yasomebwa nesindikirwa yose yagisayining nenzija gzekene bagamba nti Museveni yazizza budget mu parliament bagitundemu ng'agenda teekamu ssente za M23 ziyali yerabidde okuteekamu kyagenza okuzuuka nga bagambye budget Museveni yataddemu ssente ez'okusasula eggwanga lya Congo ssente si za kusasula eggwanga lya Congo eyo facilitation ya kulwana lutalo lwe Congo nga batambuza system yaabwe eyentara hamwe ne M23 mujjukira bwe nali wano eyaliko wano gamba nti ojjukidde bulungi nnyo njala abantu batano eyaliko wano nga njogera ekigambo ekyo kiwandiike nti waliko kituufu bye nayogera byebyo nti budget baagiza kuteekamu ssente za kuyaba abantu basajja ba M23 kigenza okuvaayo nga sere bagembu zigenda kusasula ggwanga lya Congo njala abantu batano wano ono Rogers Mosoroza yaliwo Tamale Joseph yaliwo Nanyonga Josephine yaliwo Kaka Faisali yaliwo Emily yaliwo bakijjukidde Rogers baaliwo mukitegedde zagenzo fuluma nga kyenabagamba nti yajizza lwa kintu ekyo nga kyekiruka tugenze mu maaso mu nkola yeemo tukimanyi bulungi nnyo mwetembale temumanyi lwaki nalwana abasajja ba DP block from day one emisegula emiyayu emisege enkwezengere zirumba lumbire bagati nze wendi nina wembalindidde ne bafula topic ku social media mga nze mbalinze nga nkimanyi kiki ekigenda okuddako mujjukire Yoseri yagamba nti
jangu 2021 tewagenda kubeerawo opposition erina muvuganya yali amaze okuteeka abantu be bonna wabaagala kati golowooza mu system ya divide and rule ne camouflage Museveni asobola okukwata omuntu n'amuteeka eruzira bwattunga eruzira agenda ne bagenda omutwala mu kkooti naye ng'oyo omusajja olumala omutuusa eruzira ekiro kye kyennyini ng'amusayiningira out ng'addayo ng'abeera mu maka ge oba ng'afuluma n'eggwanga g'agenda asirika abeereeyo bw'atuuka olunaku lw'aladda mu kkomera nga bamukomyawo kuno kwe kuli ba state agent abatemu kwe kuli baga nti bakutte bali banguzi n'ebintu ng'ebyo ekyo bakikola bakimanyi bungi okubuzaabuza bantu kati sente za cooperative union zabbiwa mu parliament sente zabbiwa Anita Amonge mubbi amumyuka mubbi ba minister babbi ba parliament babbi goloza lwaki sente zafuluma nga mpuga kwali ne basegona abala bamuwanga kivumbi lwaki bakwata basajja ba NRM bokka listen very carefully goloza lwaki bakwata ba NRM ne baleka abafe betuyita opposition lwaki sirika ndokuvire kontono under the system of divide and rule munkola yabaawule mu bafuge Museveni agenza okulaba ng'okumenya national platform people power ne Kyagulanyi ng'omuntu kijja kumbeera kizibu nnyo olw'okuba waliwo abasajja bakera ku makya ne baasaamirira ku makya olw'eggulo ne balizoninga sente ziteekeddwa ku mutimbagano ng'asinga okutambuza sente zino bamuyita Muhammad Nsereko Kagege aina timu ye y'abaana bali mu diaspora bagenda bakubira abaana nga bajja kumulamu nga bakyusa obwongo n'asasula bavuma n'abantu era ekyabadde akikozeeko half of it naye kiki bagenda okukola ekyakwasa bamwe ba parliament ba NRM basingisa emisango gy'okulya essente mulina kye mutamanyi Museveni bw'alimu okumenya Kyagulanyi n'okumenya Nuupu ne bamwe ba parliament mpuga byalina okutwala ya 3 plus oba 5 plus Museveni agamba tugenda kola tutya afuna backup plan yeruwa nina sanyo bategeeza Museveni agenda creating opposition within NRM nga mu NRM mulimu bagenda muwakanya kuno kuliko ba minister kuliko ba MP n'abala bagenda muwakanya kati oko abagenda muwakanya mu NRM bagenda kwegattibwako mpuuga n'akabinja ke bakulietingewo opposition eya Museveni yagenda kwekuliyetingirawo okozesa ekigambo ekyangu Museveni ekyakikoze to isolate national platform Robert Kyagulanyi sentamu yensonga lwaki bakutte aba NRM nga receipt oba vouchers okwafulumira sente za cooperative union ne sente za parliament bampuuga baliko basegona baliko bonna lwaki tebannakwata mpuuga de mapuuga ne banne it's because mpuuga ayina pule gyalina okuzannya ali ku live zange nakugamba tebasobola kukwata mpuuga tebasobola kukwata muwanga kivumbi tebasobola kukwata n'aba parliament abamu ne kubanga balina task ey'okuzannya nabagamba task ki bagenda kuleeta biiru ng'ekyusa okulonda kuva mu buyinza bw'abantu kudde mu parliament eyaliko oliro ddawa njagala abantu 5 nga waliko ku olwo njagala abantu 5 mu ngambe tukoolu waliko ku video gye nakola Babula Kiza kuyo yaliko Nakato Rose yaliko nabaga balina omuzannyo gwe bagenda omuzannyira nga balina okuyisa biruze nga bazaagala kubanga Museveni oba ayagala okudefeatinga akuleka nobba n'akuteekako fayiro when time reaches wakwagala gati omanyi olina omusango guno bw'otagukola nkusiba oba nkujja mu kifo kino nkolera kino nkusonyiwe here we are now mwadde muli awo Joyce bagabe mmanga ngaze amateeka mabi nga jalogotana lwaki alogotana Demapuga Joyce Joyce bagabe mmanga amaze mu parliament ebisangi ebi bisatu yali tasobola kulaba nti electoral amendment bills zetaagisa
all along. When Amama Babazi said so, when Kizza Besigye said so, when even the Constitutional Court and the High Court said so, Mpuuga yakakiraba. Mayize nkutwala naye nkuzza naye nkutegeeza nkubuuza bino tebajja bibanyonyize ngendo bibanyonyula no bitegeere. Besigye yaliwo kooti ne bagamba balina obikyusa, Amama najja baga kooti balina obikyusa, ne bagamba temugenda mu kalulu ka 2021 nga batuusizza nnongoosa byakulonda. Mpuuga yali Nairobi, yali Evulunga Joyce Bagabe Manga, yali ali luddawa at that time. Why is it now? Nzabange mbakubira mu Bluetooth. Sibakubira mu Wi-Fi, mbakubira mu Bluetooth. My Bluetooth wajidaya enaku zino embala kuga nti Bluetooth connected. Kati Bluetooth is connected. Nduza mutegedde kati. Yakamono parliament ebisanje ebi. Mbakubira mu Bluetooth, kati Bluetooth is connected. Oshitegeera? Nembagamba agenda kuddira mu eastern side aleteyo omuntu agenda omwesiibako. Don't be surprised when Nandala Mafari azokwezi bokubasere bazimwa. Mu central, don't be surprised in Mpuuga nga zokwesimbawo to reduce or to isolate Robert Kyagulanyi center. Ne mu west as well. Ne mu northern ajateka yako. Kubanga yakimanyi nti alina solid vote mu west ne mu majje kubaga gonna ekyo kyabala. Kati njala soka bagamba mutegere ekintu kino. Saagala muwe babde Mapuuga budde mumuleke ne kagulupu ke. Orenso, nobody is going to arrest Mpuuga on corruption charges, no. But Mpuuga is going to make sure that he fights Nup in and out. Era agenda kukola kyamaanyi nnyo okulwana Nup in and out. Naye tumulaba. Wano nze najje ne bagamba ebikwatagana ku ofisi ya Rutu General Ssenyonyi ngeri y'omutulugunya y'omukola nga tewali yabyogedde. Nga tewali yabyogedde nezije ne bagamba omusana tagufuna. Nembaga buli kimu ekyaliyo mpaka lwe yajja ne bagamba afuta nti banda ekiriwo eki ne mu committee bazikiriza mbi kibi n'emmotoka bazi mu mabikimba bekimujjako. Tewali yakyogera. So njala bagamba Mpuuga temumuwabudde. Mpuuga is a diversion. Mumuleka akole buli kimu kyayagala. The world is watching and everyone is watching. He's spending billions of money on social media, on mainstream media, and he's going to get even the last airplay on mainstream media. Even in Nakapiripit, he will go there. Temumuwabudde mumuleke. Kubanga moyo mulondo ate kinjagala mutegere lwaki temuwabudde. Lwaki temuwabudde. Mpuuga president n'ekibiina kya National Platform bamugoba dda kuba commissioner. Bwe bamugoba kuba commissioner bamugoba kuba vice president. Ndowooza temwabu kitegeera bulungi nnyo. Ne vice president bamugobako ebbanka luwa yiino wano. Abasinga obungi temwagimanya oba tebagibasomera. Ebbanka luwa yiino wano bamugoba dda ne kuba vice president. So eno nsolima ebbaluwa yiyo. Lwakuba nti obudde budduka. Ngenda gisoma mu matobotobo. Kandi basomera bagiwandika ne kusomeza 27 mwezi ogwokusatu 2024 nga bagiwandikidde mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, Deputy President, Central Region, National Platform, suspension from the office. Ebyeno waggulu byonna saagala bibasomera. Njala basomerako eno wansi ewasemba wasoma watya. In accordance with the article 6.3 bracket H and 7.1 in bracket E of the party constitution, I hereby suspend you from the opposition of Deputy President of National Platform for the Central Region with immediate effect and accordingly refer the matter to the National Executive Committee for further processing. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the President. Mwakitegeera.
mugobe wajjo bamugoba dda kuba vice president batandona jabulya muntu agenda kutula mu office eyo nsomye kene wasimba badde wo mugaso mukitegedde bulungi nnyo kati tabalumya mutwe. It doesn't serve the interest of people of Uganda. He's serving his own interest and he's, I don't know which number of Joyce Bagabe Manga was eighth woman over what lady Sima side chiki Simanyi Twagara Kumanya are serving the interests that between Chama, Navakaziwe, Nanita Amongi. That is it. And I'm here to inform you, ladies and gentlemen, Mpuga is an NRM agent who has been hiding in opposition almost for 25 years, but indirectly was working for NRM. And right now is controlled by Anita Amongi, Salimo Sare Mohoz on orders of Museveni to destroy NUP. But NUP is unbreakable. You can't break a NUP. You will break your own manifesto. Take it. Tosobola kumenya NUP ojja kumenya obulima wabo obusajja buno butakula bojozunza buli watalina kuzungibwa nza mukitegedde temumuwa budde ekyo mukitegedde bulungi nnyo awo njala tuveewo tugenze ku nsonga endala ekya Museveni creating opposition mu NRM agigatte ne Yampuga creating opposition eyiye isolating president kibasomeseza bulungi mu kitegedde ekyo mukifunye bulungi nnyo mukirinde mujja kirabako mukitegedde bulungi nnyo. Okay, kati kyenjagala bategeeza ndabye omuvubuka ono gwebayita Dindubo Wasava mbadde saagala mmwe budde kubanga agabi bakoledde post emisana embagamba nti Ssemwandu ayina ebizibu bingi. Ssemwandu yatta mukazi we ng'alina olubuto n'aziika n'omwana we n'olubuto nabba n'essente z'omugenzi ez'omukazi oyo gwe yatta gwebayita Borimi Kyakuzaire. Mutegedde bulungi temuwa budde wabula njala bagamba ekigambo kimulina kye mutamanyi ku mwami ono kankibanyonnyole bulungi nnyo. 1. Omukulu oyo mwena gwe muwadde obudde okuva mu buto bwe ekyo kyali is mentally sick. Ate njala bategeeza olwaliro ono amanya ge si ye Dindubo Wasava originale ye Ssekiranda Musa. Amanya ga Dindubo Wasava sigage is just impostering himself. Yagakyusa P7 eyamukuba n'anyooka n'enviiri yensonga lwaki alina otulevulevu tuno tulinga otwa mustachi. P7 yamukubira ku Nakivubo Blue Primary School n'anyooka n'enviiri kati amanya g'amatuufu okuva kunyiragira mutuuge yamutuma amuyita Ssekiranda Musa. Aga Dindubo Wasava sigage is just impostering kuva dda mufere mubbi tayagaliza ayina empiiga. Mumpulira bulungi nnyo kati amanya mugategedde origino kitegeeza nti azze yekyusa buli kimu akikyusa era ku record ku Nakivubo Bulu amanya gagamanyikidde mu record zeyatulira mu P7 yes Ssekiranda Musa n'agendako ne ku North Road oluvannyuma lwa P7 mukuba era ne senior foya mukuba n'asalawo ayingire music industry n'avaawo n'agenda mu mawulire kati mwali mwakolera vulugu. TV zonna okulineza abalema zaamugoba lwa mpisa z'envundu yakolako n'ekivulu ku front page nga ne ticket yegabiza bwerere wadde omulema Saamugombya teyajja mu kivulu ekyo ne music industry n'agidduka mu kubanga talina mikisa musajja mufu. Byabagamba nti maama we Mumbejja era yeesava maama we Musawo Muganda era kyobolaga nti yaliko empewo zaaliwo agoma yembe na mizimu gya nnyina gy'asamira taliiko wadde kubanga si mwana w'abalangira n'Abambejja kubanga nnyina Musawo Muganda wa Kinnansi omufere atali Mumbejja kubanga Abambejja tebabeera na masabo tebasamira. So saagala oddemu kubuzaabuza bantu wano besimanyi nze ndiko empewo simanyi ndemu tobangako mwana wa Mumbejja nnyoko mukazi wa Musawo wa Kinnansi omufere ekabowe eyo tabangako Mumbejja era naawe tobangako Sava
amanya go gwe Musa Sekiranda ukitegedde bulungi nnyo toddamu kumanyira abantu first and foremost sagala kuwa budde njagadde tegeeza abantu bano ono yeeyitambo osimanya aliko ejjembe lya lubowa no nnyina ye musamizaali nga mu mafiina kutunda ssere wa kifere bono bweyagala more information about you nja gikuwa n'amanya go you are imposter kuva mu butongo oli imposter weekyusa odde eno dde eri olinga mukagwa mukanzu ng'ate yamuleba gisibyeko lwaggulu zipo odde n'ozungu odde gy'omanyira abantu oyogedde bigabo bingi nnyo naye mu bigabo byengenda okugamba nze siba naludda mpuuga yakusasudde azwero nsereko kwe kuliko ne Dr. Ridwan gwe baŋŋambye n'aniita amonge tukimanyi nti amateeka matuufu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yategera nti mpuuga mulyake yawandiikira paliamenti n'agigamba oyo takyakiikirira ffe olw'okulya enguzi kubanga ekibiina kya National Security tekirya nguzi era ne bamugoba tukolere ekigambo kimu nze kennyini bw'oba olina obujulizi obw'essimba 1 procedure ziri 2 esooka temwagala Ssenyonyi kubeera mu kifo ekyo si bwe kiri kiriya amateeka gali kiriya omukozi wenna wa gavumenti bw'ali enguzi ng'obujulizi bwe buli Betty Namisango kamya waali ajja aleete obujulizi aguleko omusango ku Ssenyonyi bamujje mu ofiisi ng'obudde bukyali era tetugenda kubanyegako wadde n'ekitundu bamujje mu ofiisi ekirala njagala kuyambako nga toyonoonye wadde ddatawo ompa obujulizi bulungi nnyo ngenda kukusabulira Ssenyonyi nga nenda bugisimufungize manyika bagenda kasalamu bakafule kibaagala bwemba mulina obujulizi obulumika nti yakwata sereze mu musolo n'azirya era azirina mumpa obujulizi obukakasa bulungi nnyo nja kukusabulira Ssenyonyi mu kuteere w'alina okujja kubanga n'amateeka naye agamanyi n'opu teyagala buli bwanguzi naye oba tolina bujulizi mukulu ku propaganda wammwe gwe muliko njagala mwewumuzeeko ekyo muli ku kikyamu twakuba mpuuga ne mapuuga tumuteeka ku ttaka lwa kulya nguzi ate oleeta ono kugamba bw'oba olina obujulizi totegana sime mugenda mutuleetera ono mu butuwe bulungi nnyo ffe tugenda mwekubira nga bwe tumwagala tumusewo kuba tetulina kwetaaga kintu kyonna kikwasaganya na buli bwanguzi ku kya propaganda gwe mukola you have all right okukola propaganda kubanga tekimanyi esisiti ya Museveni gy'abadde akola bwe yatuuka ogamba nti Amini yali musezi ng'ali abantu nga bwe yali ani eyagamba nti Amini yandiira omuntu wange nga bwe yagamba nti Amini tiyasasula bayindi ng'abayindi baayogera gavumenti ya Bunyiri nti Amini yasasula abayindi kati mukulu twetaaga kumanya mutuleetera obujulizi obulaga nti yali enguzi ffe tugenda bamakubira kuba tumukubira mu nju mwennyini ebisigadde mu bitulekere naye watolina bujulizi please wummuze engalabi yogenda okola ebirala kubanga olina obwana buli 7 olina okulabirira n'ak'omunana kakuluma ke waziikira mu lubuto lwa nnyina waako kyobula tolina mirembe okitegeera tolina mirembe kubanga waziika omukazi n'olubuto kati twagala kugamba gweleeta obujulizi tujja kukuyambirako bwerere free of charge manyi kano gwe kennyini ogenda kasalamu wabala bagenda kasalamu bakafuule kye baagala naye nkugambye leeta obujulizi obulaga nti Ssenyonyi yali enguzi fe tugenda mukusabulira tetwetaaga kintu kyonna tujja mukusabulira ku bwerere tujja mukusabulira ku bwerere naye kitali ekyo propaganda wamwe tumumanyi ekisookera ddala kansooke nkunyonyole 1 bw'ogamba nti bamuwa enguzi biki mbadde ŋŋamba nti omuntu okufuna enguzi alina gifuna ng'alina kyagenda okuyimiriza kireme kubeerawo si bwe kiri tiye omusajja yatuuza akakiiko ne kakalakata bamulanga sime bamuzira ki sime bamukola ki report neefuluma ne bagikwasa sipiika n'agirinkinga kati bwe bayalinkinga ate bamusasula ki era bwe yali kumanyiko bamutula ki bamugoba
kojaba mutulaki Tom Butime yakubako essimu ng'azikubira Joel Ssenyu ng'amutiisatiisa ave ku musango ba mutulaki n'amugamba ajja mukolako ng'obuyinza bulagira ate gwe mwasasula ate Butime amukubira ate essimu mutiisatiisa tulanga muli bajega nnyo kati njala kugamba ekirala eno.com era gye tulimu abantu basomeseza kye bayita blackmail kye bayita propaganda kye bayita malice. One, gwe kennyini ng'omuntu you are not supposed to hold any office mu media olw'ensonga nti mentally toli bulungi physically toli bulungi oli biased kubanga gwe investigation zo ozikola according to the personal interest zo ina za send. So you attack someone, thereafter you send someone to negotiate for you so that you can stop the investigations. Mu media mu mateeka agasomesa bannamawulire ekyo tekikola tekikkirizibwa. No, kitegeeza oba ofuuse suspect. You are sabotaging. So tochikoze leero, tochikoze jjo obadde okikola, wakikola ne ku Kyagulanyi. Nakugamba wakalya nnyoko. Sijja zikuwa, kola kyokola. Record wezi, wachikola ku Kyagulanyi, not about Joel Ssenyu. Go Joel Ssenyu yagenda kuwa sente, tajja zikuwa. Nobody is going to pay you. Wakitegeera? Kati, eyo system ya blackmail, ne propaganda, gwe kenyi tekufavalinga one. Otunula mu kamera, olanze naye ndikutiwone siri ku bisiri na TV. Nzija nenjogera nembera happy nempe ensonga zange nengenda nenze explain nego oluma manyo n'olumemba n'olyango yagala kufa otaddeko galubindi za bolaka olinga ali mu kabuyonja asale zike toyina kintu ky'ogusa okwata kino okwata kiri bw'osaba ssente eso kyekyo si tuyita journalism no journalism olina kubeera specific ku issues n'oziwa with evidence n'ozigusa n'okwata endala wabula record from watandika okuyingira bagoba lwabuyayi lwabufe. So tolina record ekukkiriza kukola mawulire era ne wujja simba bagiyita wujja yandibadde fact oyinza kuba talina nalakisiza kukkiriza practicing amawulire era kyovula nti ogakolera ku social media kubanga makazumba gatasobola kujjako oba jjakikyali bajja etiri yatwala TikTok tasobola kujja kubanga wagulawo akawunti yo kwokolera emirimu gyo tolina TV kubanga TV gyoteeka mu TV tene gonna mazike teyina mugaso teri agimanyi tesasula license tesasula misulo nga ne woosula bakubanja. So kitegeeza nti you are not credible okwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga kubanga gwe kennyini weeryamu olukwe n'amannya g'olina sigago nekyeweetuma nti oli mutabani wa Bambejja toli mutabani wa Bambejja gwe kennyini oli nsowole nnyoko musawo muganda era kikutisatisa nze ndi jembe eri awa amayembe bagoogera. Kati njala kugamba tuyambe otuwa obujulizi tugenda mu kusabulira free of charge totetaga sente ate for information tujifa tujiwayo nga tuseka tuli finyo tetulina buzibu okitegedde mukulu kinjako. So njala bagamba oyo mvubuka temuwabudde kubanga teyemanyi tamanyi ne kyakola ategera Bible bwe tugamba nti kitange wasoji mwabo kubanga tamanyi kye bakola bwe banajjukira kye bakola mugenda tuwa obujulizi tugenda mu basabulira era ojja kola nga president gwe mmanyi bwana afuna obujulizi ajaji wandiikirawo kuba eddoboozi ziswe ntukuggyeko as simple as that. Ate nakino kakigambe nga nfundikira muganda wange tolina kyoli lwaki tolina kyoli gwe kennyini teweemanyi teweetunuulira singa osooka ne weetunuulira mu feesi yo wantegedde kyoli n'omanye nekyoyagala bwantegedde kyoyagala wandibadde olaba ensinga bwetambula ne from day one watandika okusoma amawulire gwe kennyini weeryamu olukwe ensi n'ogiryamu olukwe kampani n'oziryamu olukwe kati onoonya kutambula kunoonya survival wasabako ne visa kanda nekulema ng'oyagala kudduka. So whatever it is waffe twamaze okukola ekintu kyaffe tukola okunoonyereza nga ba online propaganda lisiti bonna ku social media basasuddwa ssente to promote that which is okay. Omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza whatever you are doing now it promotes Ssenyonyi
because you don't have evidence. If you had evidence, wandibadde wagikuba odda ku mmeeza nga bwe tukumanyi bw'oyasaamirira nga akagiga kakalu, wandibadde wagikuba odda. For your information, Anita Amongi yasinga obutayagala Ssenyonyi mu Uganda yandibadde yabireeta dda ku parliament floor abiteeka kubanga yabatwalaganya. IGG yandibadde yaleeta dda ebintu ebyo n'abiteeka ku mmeeza kubanga IGG bandibadde bamukozesa okujja Ssenyonyi mu parliament. Nga bwe bateekayo fujja okujjawo zaake mu parliament, by all means koti negamba dde bamulemesa. Kyetugamba wandikole ekintu okulumya omunonzi kanga oyambe muyambe ekkiriza. Okitegeera kati gogo yonna simanyi trending gy'olwo Ssenyonyi naye without evidence trendinga. Alina biza ali mukutambuza campaign za president. Tokitegeera. Goli business by'emitaafu bakuwa emitwalo 10 emitwalo 30 bikokola. No. Mu marketing ne mu promotions tewaliwo kibayita bad publicity. Buli publicity na gyoleta ku muntu eba nnungi. Kubanga bajja kwebuuza, lwaki Ssenyonyi trendinga mbuya ya 1.7. Era 1.7 ye. Etteeka lisoma lityango mukulembeze nditeeka lisoma bweliti nti lwaki tebannamuvuna namusango ndadde tuwali bujulizi oba ogenda kuddamu kiti wali kyogenda kuddamu. Tukimanyi Anita Amongi tayagala Ssenyonyi mu kubeera dda mu parliament olunaku n'olumu. Lwaki tannaleeta evidence na bujulizi kujja Ssenyonyi kumukubakoloka mujjako kubanga nawe wenyini tebalina evidence. IGG yandibadde yandibadde yalungi edda Jesu Ssenyonyi netalina evidence. So kitubagamba okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe ekkiriza. Kati mukimukola temukimanyi. Olwokuba buli mwe akwata essimu n'akwata aka microphone n'atandika ate kati please bwe tubeera mu nsi ezina amateeka era nga n'ebiragiro bikola bulungi nnyo, essaawa zino buli bloga wa NRM ne ba propagandalist bandibadde babawadde dda evidence obujulizi obuli mu vouchers, obuli mu handouts, obuli mu maloboozi, obuli mu buwandiiko obulaga nti yafuna ssente kubanga kyekintu tuyita exposure, to expose someone. Mujja tubuuza ezampuga twazirabira zaali biwandiiko era byafuluma. Uleja kumanya ezampuga twazali biwandikira zaafuluma. Okitegeerawo. But because mulina obwongo bw'ente mumuloza okusasula ssente bogereri ya Ssenyonyi, the moment you pay someone money to talk bad about someone, in the one or the other oba promotinga without knowing oba promotinga kimuli mukola nite mukitegeera. Previously wagogera sula no within one day. What happened? Wagamba ndize nagende wasalimu salene epita sibata box. What happened? Wagamba doctors zena zedugera. What happened? No governor basajja simibali bise. What happened? A lot of conspiracies zikwetoloddeko. Ask yourself why? Mu media ya Uganda why gwewe kamuntu aliko conspiracy siyo letakwatagana. So awo sigenda kulwa njagadde bagamba oyo temwabudde muleka akole byalina okukola bamanyite bituufu tugenda genda n'ekirala. Awo tuvuddewo muwadde ekiki adde abagenti si ekira Kiranda Musa kuna kivubo bbulu amanya ge yatule MP7 nambala n'afuna agardini buwa sava ge yeyita. Kati abaliwo ngambagamba kumenya kw'abantu mu ntobazi ezitali ntobazi newala temwamanya kigendererwa ky'abasajja bano. Waliwo ka video aka trendinze omukyalo omukulu ng'ayogera ebigambo naye nali nabagamba dda nti omuvubuka oyo gwe bayita eyeyita Bulwadda nabaga nti muvubuka mufere family yona yabafere. Omukyalo ono yeexplainiza bulungi nnyo lwakuba temwakiwadde budde kankibanyonnyole bulungi nnyo. Kankibanyonnyole muwulire bulungi nnyo. Kasoke mbazanyira akatambe kano mukyalo nayogera ebigambo bino ndyoke mbanyonnyole ekigambo kino. Nja kumba ko kino Haji Bulwadda yazinaga nti abadde ekazi 5 agenda batwala eyo buli muntu yasendebwa abeeko wamuwa. Nze naganyijewo era nze saagenderayo ddala kubanga manyiyo. Nze ntambudde olukoola ennaku zondabako zino zonna ntalo. Ntaasa abaana bange bonna basinga bafiirayo. Olukoola ndwetoolodde lwonna ndumanyi era namugaye nze sivaawo wadde era sivangawo wadde naye mpulya mbu yampandika erinnya lye
simuwanga kiwandiiko kyange n'ekyo ebyange ebiwandiiko mukadde enkola ye osooka n'omuwa bino ebiwandiiko n'akuwa eri kitegeeza kuba tomuwadde ebiwandiiko bya wano tebakuwa eri owulidde omukyala be yatwala eri nti abawadde ekaazi 5 asooka bajjako biwandiiko bya wano bye baamenya ekivunulo kimanyi nti abasajja bano okuli Salimu Sale ne Museveni ne Muhoozi baamenya abantu bano nga baagala ewantu awo nga bagenda funawo batya balina okufuna ebiwandiiko by'abo abantu bafune legalite oba obwannannyini ku ttaka eryo kitegedde bulungi nnyo gwate bamenye ate gwe ogenda okumpa eri n'osaba ekiwandiiko kyange bamenye kitegeeza ki oyagala okuŋŋanya ebiwandiiko ebyo gwofuuke true owner kubanga be bamenye bakuwadde ebiwandiiko weddeza ettaka eryo ebiwandiiko abitwala odda wa Salimu Sale bano abasajja politics gwe bazannya olina okubeera ng'oli mwegendereza nnyo okutegeera ekigendera kyabwe kankabaddire mukategerako omukazi ono kabagambe abasinga obungi video zino mutemuzimujja mu makulu wulira nja kumbawo ku kino Haji Bulwadda yaze naga nti abadde ekaazi 5 agenda batwala eyo buli muntu yasendebwa abeeko wamuwa nze naganijewo era nze saagenderayo ddala kubanga manyiyo nze ntambudde olukoola ennaku zondabako zino zonna ntalo ntaasa abaana bange bonna basinga bafiirayo ekiwuli olukoola ndwetoolodde lwonna ndumanyi era namugaye nze sivaawo wano era sivangawo wadde naye mpulyangu yapandiika erinnya ye simuwanga kiwandiiko kyange n'ekyo ebyange ebiwandiiko mukadde enkola ye osooka n'omuwa bino ebiwandiiko n'akuwa eri kitegeeza kuba tomuwadde ebiwandiiko bya wano tebakuwa eri simanyi eri bakomere bakola video yaga nti kano kabagezi ko kaneza sijja gamba kabagezi ngenda baga ekigambo kimu buli kigambo omuntu aliko omukono gwa gavumenti kyakugamba kyegendereze nnyo agabayita amakwekansamu gobo ogenda kuwa omuntu gy'omututte ate lwaki omusabi wandiiko bye bamumenye kitegeeza mukuŋŋaanya mpapula z'aba abantu bwe mumala zikuŋŋaanya mubajjeko bwannannyini mmwe mweddiza ekifo ekyo nga muyina obuyinza n'ebiwandiiko ebitwala awantu awo kyetuyita legalities nga baagala okweddiza ebifo ebyo naye yabo wadde eri mu lukoola kubanga ye mission gye mutaategeera bano abasajja lwaki bakola ekintu kino olowooza mukitegedde bulungi nnyo olwaleero ekasokoso ebaddeyo okulya okkomba ne paasi okkomba essowaani emiggo tiya gaasi nga bivu nga babamenya amayumba g'abantu n'okubajjako bikomekeredde engeri y'abakungu bakutte naye ebintu bino njagala mbitegerebwe muti bulungi nnyo era mumpulirize bulungi nnyo bye ngenda obbannyonnyola wantu wano njagala muntegekera amatu bulungi muwulire bulungi nnyo mu Uganda waliwo ekintu kyembadde nze mbasomesa mpola bakiyita occupation. Anyone can occupy a piece of land with different tactics. Omuntu yenna asobola okutwala ekitundu ky'ettaka n'akijja ku muntu ng'akozesa obukodyo bw'enjawulo. Reference oba ekyokulabirako. Bwe tudde eno gye bazaala Yesu Kristo, mumanyiyo mwena gye saagala kwogera, ewali olutalo Sinziggo. We wakuwa ekigambo ekituufu kye bayita occupation. Nti kati baasalawo kubakuba bukubi byonna bisuula bijjawo batwale ettaka eryo. So mu Uganda Museveni ekintu ekyakikola naye akikola mu ngeri ya kiyaaye ng'akozesa amateeka ag'ekiyaaye. Gatya. 1. Akozesa
amateeka okunyigiriza abo bayagala okujjako ettaka nga n'etteeka lyagala okuleeta kati lyekukozesa ettaka ly'omuntu n'amusasula oluvannyuma etteeka erijja okujjako omuntu obuyinza okubagaininga ku kintu kye kyonna okulinga ettaka ti gavumenti weba yagala kuyisawo oluguudo yemala kuyisawo oluguudo ne mujja ne mutula oluvannyuma ekuvaluwinge kati waliwo omuntu gwe tuyita gavumenti valuwa gavumenti valuwa kigambo kya mu luzungu oyo abeera mukungu wa gavumenti ajja ku kintu kyonna akiwe omuwendo ogukirimu katugambe ng'ettaka ebizimbe oba ekintu kyonna oyo gwe bayita gavumenti valuwa ebiseera bisinga omukozi wa gavumenti yenna bw'aba ng'agenda okuwe omuwendo gw'ekintu aguwa okusinziira ku bigendererwa bya gavumenti byebeeyagalira mu kintu ekyo so si ggwe nannyini kintu ekyo oba ntegerekese njagala ategedde ekintu ekyawandika abantu nga basatu kyenkunyonyodde oba okitegedde saagala kwongera vidiyo mu maaso oba kugenda mu maaso kubanyonyola nga temutenjala abantu basatu bana bagete tukitegedde kyembanyonyola alright mukitegedde kati mu system ya Museveni 1 abadde akozesanga ba agenti be okujja n'ebyapa nga babijja mu gavumenti ebirabijja mu banka ze balangirira edda nti zaava dda mu buweereza nga mwalimu ebyapa by'abantu oli najja ku kyalo naga nti I'm the owner of this piece of land nga ine ekyapa kiri mu mannya ge naye nga mwe mbadde mmanyi Land Road mukimulala n'abagamba nze nannyini ttaka n'abagamba okwegula buli muntu ali ku ttaka njagala kumanya endagaano yeesoma bunene ki n'agamba kati gwe okwegula nti kati ettaka lino mu kyalo lya miliyoni buli eka ya miliyoni essaawa zino ya miliyoni yakugamba yo akugamba nti ettaka essaawa zino kati wano ligula miliyoni 10 nti ye n'akugamba naye gwe okwegula buli eka njagala ompe miliyoni 25 olwakulemesa bw'ava ku ekyo bw'asangako ennyumba yo n'akubuuza ennyumba ya ssente mwe nyumba nagimaliramu obukadde nga 9 oba 10 kati ye aga nti nja kuwa obukadde nga 3 mu nyumba yo okitegeera kati akuteerawo obukwakulizo bwonna nga gwe bukulemesa nga ye bufevalinga ye ekyo Museveni system agi mbasomesa system ze bayiseemu okokyupayinga ettaka ly'abantu ye bw'omugamba nti ogenda kwegula akuteerawo omuwendo gwa waggulu okulemesa kati ye bw'aba ayagala ate yakusasule oveewo ate akuwera ku muwendo gwa wansi kubanga akulaga yenannyini naye ng'etteeka eri epandikira 19 telaga nti omuntu yina bw'atula ku ttaka emyaka 10 olina omukompasetinga kati ye bw'ayita mu gavumenti system akozesa gavumenti value akolera gavumenti tasobola kubigika gavumenti ssente nnyingi oba kuvaluinga properties zo n'aziteeka ku muwendo ogwagulu gwandibadde okolerako oyagalirako tuli ffenna ekyo mukitegedde ekisooka ekyokubiri waliwo kye tuyita forceful eviction without notice yeewa kwe kujja ne bakugoba ku ttaka nga tebakulabudde nga tebakusasudde ne bakusendawo ku kifuba ekyo batera kikola bamala kukola kye tuyita survey okunoonyereza ku kyalo kuno bakicwambaya kuliko bameka bakaja bangu baliko bameka bajja okuva basame ne banoonya ku kyalo kyonna ne banoonya nga kuliko bakaja bangu nga 5 sisiga nti balalu no abantu abali voko nti abasobola okuva ne bayimira mu kibuga nti obubbi bususi tutwagala temugire tumanyira tetujja twataka lefe kati kyebakola kasita bamanya nti kuliko abantu nga 8 abasobola okwogera mugenda okulya gundi yafudde nno
ne wayitawo mwezi gundi yafudde nno wagenda okwetolawo omwaka nga mwali mwesiga bataano bonna bagenze kati ne bakolagana system ne bagamba media temugeza okugenda mu kitundu gundi okavalinga amawulire ne balyoka bajja basende ekyalo by force ettaka ne bali mwenda ne babajjako forcefully ekyo tuyita forceful eviction without notice. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Basomesa system zino muzitegeere. Eyo mugitegedde. Kati endala waliwo gye bayita public interest note nti gavumenti eyinza okuba ng'eyagala ettaka ng'ettaka eryo ekimalirireko bannannyini yo ng'erina kyezuddemu kati neemanya nti kati ng'emubende wajjudde golodi neemanya abantu b'emubende bano bali bameka nti bali bwe bati ttaka liriko golodi yenkanati nti bwati ne basooka bayita mu system eri okunoonyamu abasingamu effujjo ne bakola kye bakoze bamala bakola kye bakoze ne batandika okujja nga batuuza meeting ku kyalo kubaga nti mukusinziira nti gavumenti wano eyagala yakola project bwezi nga tebagamye nti ettaka eryo limu ekyobugagga waba ababuusa nti mu ttaka omulimu ebyobugagga ebaagalamu babazza ku bumeza ne baga nti mmanyi gavumenti etteeka lisoma nti buli kyabugagga kyonna ekisangibwa mu ttaka ne bwe liba liryo nga liryo lya bonnannyini kiba kya gavumenti ng'opapala nedda tekisoboka wana ettaka lyange ekyapa kisoma nga bagamba etteeka lisoma public note gavumenti ng'eyagala ettaka eryo buli kyabugagga ekiri mu ttaka eryo kiba kya gavumenti nga bayisa public notes mwenna ng'abajjako kati system esembayo ye system ey'okuleeta abantu okuva ebweru w'eggwanga ng'abanyana batandika okusenda ku mataka agali open nga tegaliko kintu kyonna ne basetolinga nga bakuumira abantu bali mu gavumenti ettaka eryo ebyo biri mu lukoola wonna badde babikola kati ne mu Northern Uganda byagenzeeyo abantu bano balina emmundu balina ente bali facilitated kati bamala occupyinga all open spaces zonna ez'amataka ago ne batandika okutagetinga main trading centers ne areas ezirimu abantu bannansi bali mu kitundu ekyo kati kye bakola nga batandika okusabotaginga economic activities ebyenfuna by'ekitundu ekyo okuba forcinga forcefully okutunda ettaka lyammwe nga mwagala kusurvivinga if not so basobola okubasetinga pandemic w'ekirwadde kisobola okubasaanyawo mpola mpola ne mukendera in numbers ekyo nakyo mukitegere nga weekiri basobola okubasetingamu olutalo ne muwaŋŋanguka ekyo nakyo bakikola ekigenda mu maaso mu Karamoja ne mu Northern Uganda okitegeera ebyo bigenda mu maaso kati kino ekyawano mu Buganda ekyokumenya abantu baga nti bali mu ntobazi eyo system bagikozesezza nga bayita mu NEMA etya bakugamba nti wazimba mu lutobazi era bagenda kukumenya naye ng'etteeka lisoma nti omuntu yenna bw'atuula ku ttaka emyaka 10 tomala gamugjawo olina omusasula n'avaawo era omuwa ebbanga lya myezi 6 ku mwaka okunoonya wagenda okudda etteeka balityo bwe lisoma naye bw'ojja bwezzi n'ogamba nti olwaleero muvuwano ngenda kumenya ennyumba zammwe n'oleeta guleda
nga toyina go wadde kiwandiiko kyonna kimulabula ekintu kita forceful eviction without reason. Kubanga ekifo n'ekibanga kya lutobazi abantu abakituulamu ba settlers bw'aba kituddemu making sure nti akikozesa nga kiina omuyamba amazzi gali obutamutuusaako bulabe. Yensonga lwaki eyo kasookoosooki nawattaka wowa kawempe yonna abantu badde basetulinga mu bitundu ebyo nga tebatuusibwa kubula okujja nga enkuba yafuuse nga efuuse y'amataba nekyo badde bawangaalayo. Kati eno nema olwokuba nti Museveni alina interest ey'okudestabilizinga Buganda n'abantu abagirimu okubafuula emmomboze atuukirize ekyokukola concentration camps mu Buganda n'okuteeka abantu mu disarray nti omuntu oluzinze hope tokyalina kigenderero lya the moment omuntu akuforcinga okugenda mu situation nga tomanyi gy'olaga tomanyi gy'odda ate nga yalina emmundu yali mateeka buli kimu okikyawa. Eyo mundu oba situation gyayagala obbateekamu nga temulina option ate akibakoze gwe mukubire omulanga abayambe kubanga ye yakiteekamu sisitimu ye nti ever any problem which happens to all Ugandans they must approach Museveni as an individual kubanga mbu ye fountain of honor yasobola okuwa order ne kiba naye ate mujjo mukaabira ye kyayagala kiyeteerawo nti buli muntu ajja Museveni tuyambe ate kubanga ye kyayagala okufuuka superior nti yawa orders buli kimu ne kikola kati ekyo kimutamanyi. Genda okinoonyerezeeko buli munyarwanda eyajjira ku mission tebasobola kumenya nnyumba ye agenda sigalawo ekyo temukimanyi. Golozaaki bammanderenda badde basinga kubeera mu bitundu ebyo bali mu kumenya era tokimanyi. Bammanderenda bonna abaaka bano be badde basinga okubeera mu bitundu ebyo kubanga tokimanyi. Eriya abagenda osigalawo papasire nga bagenda kukolanga abagenda okukola finalization ez'okumontalinga ebifo ebyo nga bigenda tulibwa mu bantu slowly within the system of occupying essaawa zino ba foreigners they are occupying Kampala by surprise. Makindye Nenakawa, Sako Kampala Central, almost 60% is occupied by foreigners. Makindye, mbantegeeze ono kabalagala biki byonna ekikuba muntu Makindye bidiro jangu eno kabalagala biki yingira ddannaka yonna ba foreigners bamu occupying. Jangu Kampala Central. Abasomali bamu occupying abalite ba Ethiopia. Ompulya bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo. Lubaga, foreigners they are taking over the citizens. So, kuba ekyo tuta occupation nga mutemu kimanyi. Mu occupation abantu bale baleeta babeera well facilitated without knowing their source of income. Source of income bo kyebakola ba facilitating wa state ne mission rensonga ati gwe nyumba yobadde osasula emitwalo 10. Foreigner agenda gamba landlord zingenda ku emitwalo 25 per month. Automatically landlord ye enyumba ya kizimba for business. Bwafuna willing tenant nga amuwa amongeza 15% ku 10% gyobadde omuwa landlord agenda kugobamu. Nenga gobadde osasula 10 nenga obaddeko n'emyaka egiwera kati yoli wajja ne increase ya 15% gyemitwalo 15 gyemitwalo 25 bagenda kugoba. Kitegeeza nti batandise basindiikiriza muva mu bitundu byammwe mpola mpola nenga temanyi bano sente gye bazijja. Njagala ombuuli Abasomali mu Kampala bakola mulimu ki? Aba Ethiopia bakola mulimu ki? Aba Eritrea bakola mulimu ki?
abasudda ne bakola mirimu ki bani abakola mirimu ki they are overtaking over the places where the indigenous Ugandans gye babadde babeera nga bakola emirimu gyabwe kubanga temwagala kutegeera bintu bino mukitegedde bulungi nnyo mainstream media tejja bigamba ba government propaganda tebajja bibagamba ffe tugenda bibagamba ompulya bulungi nnyo ne mu mateeka gasoma nti munansi ayina rights 100% than a foreigner but mu Uganda kiri vice versa foreigner ayina more rights and is more protected than a citizen kitegedde kubaze n'ensi tusobola kumanyira munansi era ne series empangisa za njawulo munansi apangisiza wansi oba kupangisiza wansi nemba mugenza mu ddwaliro osasula bisatu wosasula bisatu yasasula 10 nemba mugenza mu kooti ng'akozizaako musango waliwo engeri gye bayovinga emisango gyabwe ffe mu Uganda kiri vice kubanga bali mu occupation gye mutamanyi mmwe ekizibu kye mulina kiri bwe kiti ensi yammwe mugitunze nga Museveni akozesa ssente zennyini z'osasula omusolo z'akozesa zennyini n'azizza n'agula ettaka lyo n'akugula n'osirika twagenze wa Salim Sali yampadde $5,000,000 simanyi yampadde 3 simanyi yampadde akawumbi that is your taxpayers money zaakuwa okugula ng'ensi yo gitunda mu ssente zennyini ez'omusolo ogwo omontegeera ssente z'ogulamu amafuta z'ogulako ekikajjo z'ogulako bogoya z'ogulako amafuta z'ogulako ki ssente ezo omusolo oguvaako Museveni gwakozesa okutandika okusaasanya ssente nga bagula amataka ga Buganda aga Bunyoro aga Teeso aga Nkole abandi badde bavayo kondemminga ekikulu ekyo ze ssente ze zimu zaakozesa n'abawaako ze bayita enguzi musineze nakikubi bampadde ssente zizo ssente zaagula ensi y'okujjamu mu nsi yazizo zennyini zaakozesa era n'owulira munze twagenze wasale n'atuwa ssente si za sale sente siza Museveni sente zizo zennyini kati kankusomesa mu ddakiika zino esigadde ebbiri osasula school fees kuliko omusolo olya onywa kuliko omusolo wosula opangisawo kuliko omusolo sabbuuni gwogula kuliko omusolo amafuta gogula kuliko omusolo amazzi gonywa kuliko omusolo amasannyalaze goyota kuliko omusolo buli kimu kiriko omusolo 100%. kati sente eziva mu musolo ogwo zezandibadde ziyamba okulaakulanya eggwanga kati Museveni zaakozesa okugulamu amataka bwe muvaayo okwemulugunya zaakwatako zennyini zaabawa ne musirika n'atwala eggwanga lyammwe nga bw'alyagala ye sisitimu y'amayiga gy'akozesa asasudde ssente ku social media buli wamu ng'akozesa ssente z'ettafaali mamuwuze bukyanga tumala emisinde gya birthday sente ziyazikunganya obumbi bibuli yaziteeka luddawa azakola function ku function sente aziteeka kubanga alina osasula ku social media alina oziwa bakungu alina okukola ki okumaintaininga status koye mengo gavumenti esasula Buganda bagijjako okusasula omusolo tesolooza musolo sente zaako zazijja luddawa tukitegeera tulina ebyokwogera bingi nebyokubategeeza bingi muganya okutegeera n'oli nze bampadde ssente sima twagenze gulwa kwa ssente zizo era nga nfundikira kankutegeeze Yoseeri mukozi wammwe bannayuganda bw'agenda okuwola ssente ku lupapula kwa asayiningako ng'akiikiridde ggwe munnayuganda era kyovula ssente bw'azisayininga ayisayininga on behalf of the Republic of Uganda where Ugandans are found
And the people who are supposed to pay back that money, those are Ugandans, not Janet, not Natasha, not Simanyi or Digi, Simanyi Salimu Salen, no you, Nachirija, Nachitoleko, Simanyi Odongo, Opio, Kadama, Simanyi Momogendo Sasula Sentezo. Yakuyamba kubera on behalf of you katebaddamu kusinyirikira kwa binyo simanya mu yimuni box yo simatugera kwa sente osirike makogera ku nsonga zino simanya basibe. That is a total nonsense kubanga right now twogerera buli muntu ali mu Uganda sasula million satu waziri yako wetwogerera olabule muntu ali mu Uganda nali mu diaspora sasula million eza Uganda abazungu bazitubanja Museveni yazirya. Bwensuka kuwa nombeera mulalu mukaba ba 10 mpera video wedde tujja kulabagala ku Rocktown ozanjaba open roof ebisigadde mukaba ba 10 mwe bale kubeerako tusinkane ku Rocktown mwera.